Munne tuba tuli awo ng'akasimu kajja kavudde Lubaga. Ndine Wisdom Kaye. Yali muyambi wa Archbishop eyatukubira. Jnr, lwaki muvuma ekereziya baana mmwe? Wange ne tutyamu ate. Kyenva ngamba Wisdom Kaye. Tugende Lubaga. Tusisinkana Archbishop tumwetondere. Munenga batukolera appointment. Tugende tusisinkana Archbishop. Tumwetondere. Bambi ate mukama ate yamujira mu bulamu bw'ensi eno. The late Archbishop Sipiriano Kizito Lwanga. Nenga bali batuyise Lubaga. We have a cup of tea. Kino kibabwa ine kino oba kyali oba kikoze biki. Ne tuvuma Archbishop ayina amechi tuche yayogera. Ne tumwambala. Kati ngacha wagira kino kibabwa ine. Ane Bobo ine mufwere. Bobo ine Lubaga atula maso kyokka ebituuka mu by'okuvuma abakatuliki niye nambe emu. Wano Bobo ine mutabani we tebamukwata esimaka ne bamugoba natandika okuvuma essomero lyaffe. Ng'ate ne mutabani we Solomon yali talina bubonero bumutwalayo. Mutabani wa Bobo ine yafuna 14 tasola genda simaka bamuyamba buyambi. Archbishop yennyini ye yamuwandiikira ebbaluwa eri batwala babunana babutano. Kyokka Solomon atuuseeyo is a poor performer. Bobo Wine bamuyita ate atandika vuma ssomero. Which type of Catholic is this one, Bobo Wine? Nzawo kawe twadisagulinga ne Bobo Wine ku mutabani we Solomon. Omanya abaana abali esimaka gwe. Olaba Jeno Muhozi gye yasomera. Abakatu choizo baleetako olugezigezi mbugwe gundi. Abakatuliki tebatiisibwa bw'okwata akaanako n'okatwala mu masomero gaabwe kalina kubeera obedient ng'olabika osaagana abakatuliki gwe. Their word is their word. Kasita bagoba omwana wo ne bw'osamira lubaale w'ekyaggwe ne bwamba bagagende wa president. Jeno Muhozi yasomera simaka. He was humble. Kono Bobo Wine atutakanake ka Solomon kadisorganize somero lyonna. Simaka eri abaana b'abalamuzi. Simaka eri abaana baba Jeno. Do you have a code? Omwana wo bamuyambye buyambi wamma. Taina na kubaayo. Fe twabugenda nze tamanyi nasomera King's College Buddo. Nasomera Seta. Nasomera Buddo Jnr. We had the points twali bagezi. No muntu omwana wo wamma bamuyambye buyambi. Bobo Wine omwana we bali bamuyambye. Yafuna 14. Taina kubeera simaka. Lwaki temwagaliza lwaki abantu ababayambye temubajjukira? Archbishop yennyini wamma mushegera the late Kospiano Kizito ye yawandikira Bobo Wine ebbaluwa n'agamba no Bobo Wine oli mukatuliki munnaffe omwana wo leka agende simaka gy'aba asomera omwana olwatuuka eri ebintu tabitegeera ng'atandika omwana bamuwalana kasita owulira omuzadde ng'agamba nti omwana we bamuwalana omwana we aba poor performer. Get it from me. Era enkomerero ng'ebibuuzo bikomyewo mu senior for Solomon yafuna mmeka. Nze bwe ndaba nga muvuma n'abaana ba Bebe Kulu nseka. Kati luli mutabani wa Bobo Wine namulaba ali misinde embwa adduka biki. Oluvaawo naye n'ekiro ekikazi ky'emakindye. Simanya abaana tembabala amumanyi segwasenga omalamu abaana babalala amaanyi. Lwaki mwagala twogere birungi ku baana bammwe ng'ababalala mbavuma ffe temutuvuma? Waliwo omuntu avumiddwa nga nze nabakola ki? Abayini yupi. Bw'ovuma ka Solomon nga batandika baleeta busimpase. Jnr, tovuma Solomon mwe temutuvuma mmwe. Kati Solomon kyekabadde kimudduse emisinde n'omulema n'amusinga. Mbusimanya sipulintirana waawa. Wano muvumya abaana babala muvuma abaana ba Bebe Kulu. Bosi baana. Ffe tetuli baana tetwazaalibwa bakazi. Nja mutukuba bu Solomon tomwogerako nze nja mwogerako nga namwe mwogera ku baabalala. Namuvuma abaana ba Bebe Kulu bambi obwana ba Bebe Kulu buto tebulina na kye bwali bubakoze. Omutabani wa Bobo Wine asiba wa Bebe Kulu ng'awuga.
ngate mubyogerako bomujjanga muleta busempase hati kakati John yolaba kakati oli mwana muto fe tuli bakulu fe tuli bato hati munaye oli mwana muto Abannayuganda muyina enkola eyo eya biasness teri basinze banupu kuvuma baana b'abantu wano muvuma jeno muwozi si mwana nze John yamunvumye ne munteeka wali kiki kye mutanvumye abantu bene yupi nze yababba akalulu ne buli woyogera ku Solomoni nga nyini batandika okuba obubeere mu muliro hati kakati olaba hati kakati omanyi kakati John era kakati oyo mwana muto naffe tuli bato kyenchikazi kyemachinde naye temumalamu baana b'abantu maanyi gwababo baliwa lwaki toyogera ku babo kazi ekyo nakyo kyantama waliwo nekana akakazi simanya ka Adija Kigozi nalabye ne antikaduuka akaviirayo akakazi kasiru ka Adija Kigozi simanyi bana kasiraamu nekana katekategeera bwoka ma interview nga kaleeta abakuvuma wagenda n'okuba ekyeyo Saudi Arabia ne kikulema Adija Kigozi n'okuba nga tolina kyolina wadde okwetunda kwakulema nebuli wokubira omuntu n'akuma interview ng'oleeta abamuvuma kali oku Adija Kigozi kalina YouTube obeera otya modoleta nga naawe ate oyongeramu mwagadde nnyo views mmwe ne Bayibuli egamba mu Matayo buli atesa munne ekitala bali mutesa kitala Bayibuli si bwegamba mu Luka chapter 4 nti zibasanze mmwe aboonoonyi Bible si bwegamba mu Luka anti fulufiga naye akozesa Bible fulufiga nga wamusanze nga akootinga Bible oyinza okugamba mbu talina bibi naffe sebo Bible tugimanyi nange nkootinze Luka chapter 4 zibasanze mmwe aboonoonyi wano fulufiga nga wamusanze nga akootinga Bible oyinza okugamba mutuukirivu kati nange natandise ogisoma buli anvuma nga nfuna olunyiriri lwa Bible lumu nga nange njogera tutambulira awo nazeeyo kusoma Bible kwa nalabye buli avuma abantu yekwese mu Bible si Bible negamba bweti ye bibi bye tabyogerako buli mufere mu ggwanga lino yekwese mu Bible kwa bamanyi kyekitwegalinga obwongo bw'omuntu nange nazeeyo kusoma sebo Bible era ngamba zibasanze mu aboonoonyi Luka chapter 4 Luke era ne bw'obikula Zabuli essomo eryokusatu era kyebagamba ti abageya bannaabwe nabo bajja bageya si bwegamba Zabuli sura eryokubiri ti mmwe abatugeya nga tetuliiwo nammwe bali bageya simple katandika kulwana na Bible ereetayo kavaasi nange nendeeta ne tulaba manyi buli omu asoma wamu favoringa kyenalabye ku Bible buli emu kavaasi kawulira nti katuukiriza interest ze kaasoma tebasoma gimalayo buli mufere buli mwonoonyi mu Uganda akootinga Bible kyenalabye kati nange kanzireyo ngisome olaba ni fulufiga naye agiko n'abantu tebaswala sana ayigiriza niyefuula ayigiriza nasoma yennyiriri awo nazeeyo kuzisoma eyo olwaleero bwe ngimaze ngamba kuutira musome Bayibuli wano teri alina ssimu ya Katonda Katonda yatugamba mu Bible nti ajja kudda taddanga kati wamusanzeewa wamusanzeewa gambi bye yagambye where did you find him
n'abantu ne befuula bamanye nnyo Katonda sibanya gundi mwonoonyi sibanya ffe batuukirivu sibanya biki kakati bali be batakola bya bwa Katonda sibanya bano be babikola mutugyeeko olugezigezi mmwe Katonda wa musanzeewa eyatugambira ddala mu kitabo ky'okubikkulirwa Revelation nti ajja kudda taddanga baprofeti baakoma yatumyani noli abantu beewa ebinnya bunze profeti gundi Katonda mwenye yagaba profeti bakomi ke yasindika omwana we Yesu Kristo tewakyaliyo profeti mulala kati gobwa profeti wabujjawo lwaki gavumenti tebakwata tujja kubatonga ne full figure ne yefudde profeti mu profeti full figure ke yatandise okusoma Bible full figure mwegendereze n'omuntu omugala Katonda wamusanzeewo okugamba mbu Junior Mukama ampise akuyita really nze ngata ayita atya muggwe nze nga tampise nze gwayagala ate ayita atya ewuwo nze nakoowa mu n'ebintu ebyokunsiriwaza mbu naloose ekirooto really kati waliwo kino ekikazi kyendaba kipasita kifere mbu kyafa ne kizuukira ali okwo ku TikTok mbu n'alaba bamalayika mbu nga bambadde engoye z'aba traffic naye abafere beeyongedde mu Uganda bannanga nti corruption nga temunnamalayo babbi b'amabaati mukwate abafere abali mu ddiini waliwo omukazi abiruko ku TikTok mbu yafa mbu bwe yamala okufa mbu n'azuukira mbu bwe yatuuka mu ggulu mbu ne yeekweka mu lwala. Who can listen to that stupidity? Ne wabulayo poliisi emukwata. Poliisi nayo terina nnyo byakola nga n'abantu sobo bebakuba engalo egwe n'abagoberezi mweba bannange Abannayuganda tujogeddwa Abannayuganda tujogeddwa nnyo ebbanga ddene sobo ng'omukazi taseka sobo w'omubuuza ekibuzo ng'agamba owemula ekyo kyoyogedde eggulu n'ensi liggalawo n'obumooli ne bannange abafere mu omuliro oguli bookya mmwe ne mu ggulu tebannagukuma kanulaba obufere bw'enkukunala nga ekyaki ejjudde ina abagoberezi mbu nabo bakuba ngalo mbu yafa n'azuukira bw'olaba eyafa n'azuukira weegoga n'osesema n'ogwa n'ewali mbu pulofeti omanyisa waga owemula ekyo kyoyogedde eggulu n'ensi liggalawo n'obumooli asinga laddu ekikuba akubuuza ekibuuzo ate abaawe mudde atya bumugambo Yesu mwana akati ekyo mu ggulu tekiriiyo ekigambo kya Katonda mbu kigenda vaawo kyonna banne omukazi alyoko ku TikTok naye akwasa obusungu ne wabulayo asituka mu audience amukuba empi bbiri nsobola banza abiraba nze akwatibwa obusungu naye neeruya liggwanga lino we lituuse mutuuse n'okumonkinga Katonda kyovulanga ebizibu tulina bingi mu ggwanga lino people are mocking God ne Katonda yatwerabira yatuvaako katusobola kuba nti wafa n'ozuukira kikazi ggwe simanya epasita Agnes abula banne mukazi goli mufere noli omusuma munonga noli omusuma kabisa global thief international malaya kali omukazi ali ku TikTok namutunulidde bweti ngalwiri Abannayuganda wano wetutuuse mbu yafa n'azuukira mbu yagenda mu ggulu mbu n'asangayo aba traffic mbu nga bambala byeru neggwanga lino lwaki President Museveni tolitunda buli omu n'omuwa ssente ze ne tugenda ewalala
Kwa waliwe bituyenda mu Uganda nga President Museveni abula yekintu kimu buli atunde Uganda oba agiguza America buli omba muwe sente ze tugende ewalala kwa ddyo terikyasoboka Uganda tekyasoboka kudda President Museveni ne mutabani we General Muhoozi ne General Sale batunde Uganda tukube ekyapa ekyawamu Pozi Uganda eri square miles emitwalo 2 yes buli omu bamuwe sente ze tugende Kenya abagende Tanzania mugende tutegere nti eggwanga liweddewo kwa ddyo terikyaliwo nomutaya owe mula soko otule wansi tuula bate ekiri ekikazi kyekaza mbona ye prophet kwali ku TikTok nze kyemba gambye ekituufu Uganda bagitunde buli omu bamuwe sente ze tugende ewalala we migrate kwa twali tumanyi nti bantu are going to migrate again tebanna migrating basaba bakusite bye twasoma mu history nti bantu used to migrate wano tuluddewo nnyo Uganda tugiruddemu nnyo let us migrate oba tuddeyo Cameroon Island zije twava tuddeyo nise pili eggwanga lino litandise okuntama pili omu kyayagala kyakola there is no rule of law freedom nyingi kati wale mwalabye kabaka omupya ate idisi kyogere kwa tonzijukiza nabadde ku YouTube ya kankaka mbu waliyo mbu kabaka omupya mbu yalina ofuga Buganda ulimwa otunye biri temunnabiraba waliwo omusajja yeeyita kabaka mupya mbu era mbu emizimu gya Buganda mbu yalina otuula ku Namulondo mbu obulwadde mbu obuluma kabaka mbu bulwadde mbu Buganda mbu si ye kabaka omutuufu kama otunulira ebiri mu ggwanga lino n'okaaba n'amaziga idisi nange nabirabye ka video kankaka yabikola ebyo biprogramu mbu empewo mbu sibanye empewo za Buganda mbu zamufuula mbu kabaka omupya mbu kabaka wa Buganda aliko mbu si ye mutuufu mugende munoonye ka video yako kwekali ku YouTube nenga bw'olaba ayagala obwakabaka oseka n'ogwa n'eri toka neba n'abantu bagudde eddalu nekati ekikiriza abana Uganda tuli 10% of Ugandans are mad Iso tukuva ne weyita kabaka wa Buganda mbu gwe mupya mbwere empewo mbweza kyabaggu ekisajja kyetaaga okuba emiggo ate kanka kabajja kukuba kanka koyagadde nnyo sente kanka kagwakola ebyo biproguramu oba ebyo ebisajja obijjawa kankaka ate kankaka naga abajja kukuba sagamba kankaka ngajja kana tannafa kanka koyagadde nnyo sente kati ebyo biproguramu ebyekisiru oba okola byaki musimanyi olese kabaka wa Buganda omupya akasajja kuna kakadde kaweddeyo bana no kankaka stop that nonsense mbu kabaka wa Buganda omupya mbu kabaka aliko mbu si mutuufu mbu simanya mbu empewo mbu zaamuloosa natunulidde video ya YouTube eri konna akasajja kasiiwuufu mbu empewo mbu zikatuddeko kwegamba lino eggwanga lyetaaga okutunda buli omu ne bamuwa sente ze kwebiriwo biraga Uganda tekyadda abantu bagudde eddalu buli omu akeera ne yeeyita kyayagala Bobi Wine yeeyita president n'omubuuza oli president waabwe oli wa Rotary oli president wa Women League nenga ne Bobi Wine mbu akalambidde mbu ye president era yawangula akalulu n'omugamba Bobi Wine state house yeriwa ali magere mu bigere yebase mukazi we Babi Kyagula naye yeeyita first lady n'omugamba wo ordained you Babi Kyagula ni obwa first lady wabujjawa nesebo naye mbu yeeyita first lady bajja bakwatira ku bisaawe mmwe njagala Bobi Wine ne Babi Kyagula ni mugende Kenya mugende ku kisaawe kye Kenya mweyite first lady we batakwata ngaye bakwatira mu United Arab Emirates Bobi Wine sibi ebyamukwasa mu UAE
bamugamba uwayumbwa mu president Bobi Wine abawalabu obo baagaze emirembe teweyita binnya byotayina. Bobi Wine sire kyamukwasa mu UAE Dubai. Bobi Wine yatuka wamma wali ku airport batunya passport ye Robert Kyagulanyi Center sina diplomat si ya already ya Gulini nga bamubuuza Bobi Wine who are you? Mbwa the president. Omuwalabu yasooka n'atunuulira Bobi Wine bw'ati kwe kuba essimu ku foreign affair eya Uganda n'abaga are we expecting the president of Uganda? There is a person who is calling himself president. His name is Robert. Arrest that man. Principal kwe mukubeeruzirawo kwe mukwatira mu United Arab Emirates. Oza checha kwasa Bobi Wine recently. Nga mutandika kaba ya beni yopi. Free Bobi Wine, free Bobi Wine. Kwe itabinya byatamanyina. Tewe itanga president mawanga amalala. Ibi byekisiru mu bikomye wano. Kwa president Museveni yabawe betu. Oja genda mu UAE, oja gende Saudi Arabia Bobi Wine. Weyite president. Obata kuba luzira gwe. Impersonation okimanyi. Gwe Robert Kyagulanyi Center omuyimbi a musician. Abanopo nga mutandika kaba Junior omanyi Junior Bobi Wine bamukutte sabi bagamba talekerawo okweyita yali yazemo kyeyita Bobi Wine otuse ku airport mwifo kyo gati amu Robert Kyagulanyi Center atandise ebyekisiru byakola wano mbunze president wa Uganda Saudi Arabia ne UAE tebazanya osobola zanyira mawanga gonna naye United Arab Emirates ne Saudi Arabia teweyita byotali mbunze Jeno Lubongoya mbunze Jeno Sauda Madada no bigamba abawalabu bajja kubuza battalion zo jeziri njagala nnyo omugoberezi wa Nuupu otuuka Saudi Arabia weyite Jeno Sauda Madada olabe mbunze Jeno Bobi Yanga omuwalabu tayagalanga ko bintu bya kisiru nada wayiswa mufumbiro gende Saudi Arabia weyite Jeno ebyo ebitibwa byemwewa mubireke wano president Museveni tabayina akobuzibu mwali ali adda sente ze. In fact president Museveni tabayina buzibu no opposition yagamba by 2060 wajja kuba opposition era kati mutabani we Jeno Muhoozi opposition ya Uganda agenda vuganya taatawe president Museveni yagamba we tunatukira 2026 nga tewali opposition mu Uganda tekituukiridde. The opposition of Uganda is now Jeno Muhoozi. Bobi Wine yaliya bamu motoka itaita Masasa omusango n'agujjayo kuba omusango gwali gugenda singa president Museveni akalubali bagenda kayiwa ne Bobi Wine n'ayamba president Museveni nadda ku ntebe ne basayininga endagaano memorandum of understanding. Bobi Wine takkirizibwa kukola strike ku street bye biri mu ndagaano. Bobi Wine yasayininga ne government teri kuddamu kukola strikes kubanga abazungu bali bayinza November 26 omwaka oguwedde yalaga government nti esobola ovaako. Government netula ne Bobi Wine basayininga endagaano y'emirembe. Bobi Wine bamulekere emmotoka etaita mu Masasi era kika kya Toyota nga president Museveni zaayina lwaki sirandi Cruiser. Emmotoka ya Bobi Wine etaita mu Masasi lwaki Toyota. Tosobola gula amadika mu company ya Japan nga government ya Uganda tekuwadde lukisa nawe genda ogigule. You can't have an amadika in a country. Tosobola genda Japan no bagamba nzize wano kukima motoka etali amadi ne mu America
okufuna emotoka etaita masasi government ya America inokukkiriza because an armored carrier is a military, it's a monopoly of the military. Eyo tanka ya maji ogende Japan ofune emotoka etaita masasi oyina okubeera nga oyina olupapula lwa government yo gyova nti ekukkiriza sobola okubba banka uoba n'emmotoka etaita masasi osobola okukola ebintu bingi. Bobi Wine government ya Uganda yamukkiriza ne mu America okufuna emmotoka eri amadi government ya America ino manya kubanga ezo monopoly za military ezo tanka za maje mpaya abagagga abajina mu Uganda emmotoka ya Bobi Wine mpaya omu abayina amadi ama ina amadi Sudirwa ina amadi wava muno ali omulabye mu amadi. In fact obo yagala kulaba kyaita amadi geno muze motoka jatambulya mu ennaku zino ojabe ya bulaka amadi ebera ngabo ogiraba eyo kati ya amadi kaliya ozalati bagita kaliya not a car. It's not called an amadi, it's called an amadi kaliya because it's a tank, it's a military tank. Kati Bobi Wine bamukkirize abere ne motoka etaita masasi nga besigye tagiina lukwaga giina. It means there was negotiation between Bobi Wine and the government. Mbulirayo opposition leader mjafayo bya Uganda yali abadde ne motoka etaita masasi no wamaanyi asinga mu bamaanyi Dr. Semogerere kati wali bawo opposition alivuganya government nga Dr. Semogerere yaine motoka etaita masasi kati Bobi Wine osiriwazani olunaku Bobi Wine luwe watesa ne government osigaze motoka etaita masasi abantu ebakubuuka ne mu America kabe Bill Gates tasobola kufuna motoka etaita masasi nga government ya America temanyi ne bwobo yina sente nga zigenda waggulu ku nsi ne zidda ogende Japan bakolere motoka etaita masasi abo naba kamiliyoni babyagala dda bebe kulu tajagalangako amadi majege gakukiriya linga the military osokera wali mbuya ne bakuwe baluwa nojiyingiza wano era mu Uganda bayina amadi tebasukka na bana tebasukka bana bayina amadika oja kusanga n'abakungu ba government tebayina amadikazi. Bobi Wine abeera atya nayo ate okujimwa President Museveni ye yawandika mu mukono gwe nze kyandaga ati Bobi Wine mufere President Museveni yawandikira URA in his handwriting ebbaluwa teyava wa prime minister ebbaluwa teyava ebbaluwa evudde wa president mwache kitegeeza gwe His Excellency Jajja Tehabulwa in his handwriting ne signature ye yagamba yuwala MW motoka kyetegeeza amagye gaali gakkiriza kati nze nopo muyinza okunsiriwaza era byo muyina kusiriwaza bali bakadaama abali e Dubai be muyina siriwaza nze juniors nze atali mu government atosiriwaza nze. It means there was an agreement. Era Bobi Wine emotoka bwe yajjayo omusango mu kooti gwe yali ataloopye obujulizi bwonna bwaliwo. Government ya Uganda yakola illegalities nyingi mu kalulu ng'abalamuzi akalulu bagenda kasazaamu abalamuzi baga President Museveni tuyambe gamba Bobi Wine ajjayo omusango kwate guno omusango tetulina ng'enje tugenda gukolamu akalulu tugenda kayiwa. Bobi Wine n'ayamba president najjayo omusango ojjayo otyo omusango nga balooya bo tebannakugamba even ne bampuuga they were shocked. Kumbe Bobi Wine ayamba ani Museveni olunaku Bobi Wine ne bamugamba Bobi Wine lwaki ojjayo omusango mbongo tutte mu kooti y'abantu really kooti y'abantu yeeriwa. Bobi Wine yali azanya katemba kati ze principle Bobi Wine nkumanyi bulungi wakola ddendagano n'abasajja
era basegirinya okulya sente kye babesingirako ne principal naye yalya naffe ketulye basegirinya okulya sente za government. They are basing on that agreement Bobo Wine yakola ne state. Ero Bobo Wine tandanga ku street wala beko Bobo Wine nga yekalakasa mukujja Bobo Wine yalina omuliro gwalagawa. Lwaki Bobo Wine yabijjamu enta? Lwaki Bobo Wine takola strike? Abantu babuza abekalakasa abana Uganda basobola okwekalakasa buli dakiika. Just better go omuntu ogu Bobo Wine. Ne Bobo Wine taiza agenda ku street ngata ine endagaano ne government kyovula tajja abeera yeewuwe. Bobo Wine idea you step on the streets notekalakasa nekubinya ebinya bimazeewo Kampala. Bobo Wine teweekalakasiza tosobola kulinnyayo. Mwaluwa baali bakubye essasi kuva ku ndagaano ojjukira Bobo Wine? Mwaluwa we wali ofudde wategeera nti osobola okufa. Essasi ly'omwaluwa ly'eryakanga Bobo Wine yali alowooza bana basajja bazannya. Lisika again oziveeko olabe. Mwaluwa wali ofudde Bobo Wine kunyooma bakama bo bali mu gavumenti ne babalula ate wawona. Tova kwate eyo jacket gye wali oyambadde jiwa Yasini Kawuma wandibadde mufuggwe. Kaye yakubba essasi yali kuba wano. He was trained. Kuva ku ndagaano Bobo Wine era okuva essasi ekyaluwa Bobo Wine okuwona okufa Mwaluwa kyamulaga nti kaddamu okuva ku ndagaano asobola okufa. Zaaliko kati Bobo Wine jangu ekalakase abeera magere. Bobo Wine jangu ekalakasa ali busaabala alya bya nnyanja. He can't. Nze kasita byonna nabitegeera nayino tema. Omanyize tamale ndi kasajja kagezi ze kasita ntegeera nti ono nga ntema nze bitsoka mmanya bakamaabo gyendaga. Bobo Wine we namanya nti osayinize endagaano ne government nange nayina okutema mba joininge. Kati ndi mu government era enkya ngenda mu training kyankwanzi. Raikoza nyesa nyenda mu training kuyiga mundu enkya naku nyasiriibwe nyenda kyankwanzi kontraininga zetamali nebuusa. Am politics is me. Ngoizo kunferanze principal Bobo Wine olozo nsinga obwongo kasita nategeera nti principal situwago ogitunze nange nadduka mu government era gyendi era enkya ngenda kyankwanzi. Abasiru be basigala ba Bobi Yanga bali makomera. Nze nebuusa mba natemye dda. Nagenda olaba principal endagaano asayininga emu ku emu ne ŋŋamba nange kanyende Bobo Wine. Era when I see kana genocide yanga what were I doing there? Namga General, I have now come to surrender officially. Nagende wa genocide to surrender. Ko Bobo Wine already yali surrender linze. Omusirikale omusiru yasigala nga akuba amasasi ng'olutalo luwedde. The struggle ended. Bobo Wine yafuna baganda be bafuna sente ne bazimba amayumba nga government yezibawa. Naffe munene tusalenda linga tugende. We shall return but not now. Nkoma 230 opposition ya Uganda nkoma 230 right now. Bobo Wine surrendered. I also took myself to genocide to surrender. I was one of the generals of Nope. Nzomu kuba General Tamale. So I surrendered peacefully. Nengati ebintu bya opposition mbiwumudde. But 2031 nga General Tamale nalekayo General Lubongo ya. So when I went to genocide, I surrendered. I'm now part of government. Nerato je wange kunyumiza bya struggle. Mbo junior tukumisinga mu Nupu.
Bob Wine was the first to surrender. I also joined. Bob Wine yasalenda linga nafuna sente okuva mu government. Baganda benaba wasete bazimbi amayumba gatunulanga muntu. You don't want me to construct a house? Sipasiyo yange etaita masasi nandi jijewa. Haika nienda gula Benz. Nzile wa genocide kumpa sente milioni ya 3. Nyongerezeko ngule Benz. I'm going to buy a Mercedes Benz. Njiteke ko Mirundi 1. I want a personalized number plate. Mirundi 1. Orabi kocha asagisa. These are the benefits of the war. Tualwana nnyo mu 2020. Bobweni government ya mueta ita masasi nange kanvuge ku Benz. Yes, we call it a struggle. Kati abasiru basigala yo basauda madad nagamba sauda nga tuliye makerere. Sauda madad ojukira. Nono musiri David. Yanza kamalirize. Nono musiri David. Omulale yalabuka Sembo Galoyi. Na musanza avuga pulado mpya. Sembo gofunye sente. Yo Sembo ga sente muzijewa. Sembo Galoyi yali head of institution mu Nuupu. Na musanza avuga pulado ya white. N'abanake. Sembo Galoyi. Sente oba wa genocide mugenda yo kiro. Nange nafunayo ze nafunayo. Ne Bob Wine na era agenda yo. Kati Bob Wine agenda ye wa genocide. Olaba Lukwago ya agenda ye Elias. Lord Mayor atasiba kapeka. Wano bamugamba agende yetonde teyetonda. Namkamange ensonyiwa mudangamu. Kono fena genocide yatukwatiridde ate mumuvuma mufo okumwebaza. Acha baganda temusiima ku birungi bye babakoledde mu mulimo mu opposition eriwa sibasanga yekapeka nga mutudde fantu ya kisirunzi. Umusajja genocide yatukwatiridde fena yatuwe sente mu kifo ky'okumusabira awangaale bano beri yasirukwago bamunyiza bunyiza. Omusajja akuyambye obeere Lord Mayor amabanja gagasasudde. Lord Mayor togena kapeka jojja sente. Wano waina amabanja tebakusasuliye bilioni ezisuka mu 2. Tubya kisiru. Gwe kanyini wagana, gwe kanyini Elias Lukwago Lord Mayor kimanyidde ddala ti genocide fena yatuyimiririzawo. Lwaki omusajja oyo mumonyiza ngate tuli ku kisaache luyali. Nze buli kiseera nsabira genocide awangaale. Namboze singa tosabira genocide gwe MP. Sete zikujjanja bye mu America zizimba amalwaliro emokono. N'abaganda butasiima nankwe. Omusajja genocide sengamwe na neche mumwogerako. Mumusabire buwangazi. N'abantu lobasanga bamulinze. Nakagende kapeke emirundi 2 sibasangayo. Muli mwaiting room, mulinza jeno. Musajja n'abagabe n'abawa sente. Omusajja n'ababudabuda abaganda butasiima. Anojura bakino ki Bob Wine kyagala kutabangula gwanga. Baganda baba wadda esente bazimbi amayumba. Gatulanga muntu. Bob Wine bakwadde motoka etaita masasi. Okyayagala ki musajja gwe. Lwaki tomatira? Leka n'abadala baliyeko. Base je yali adda. Haina totalo zizo mafuta haina. Famu ye yerukunjiri ngata jogera ko besije. Fenna tugaggawale. Kibaita operation wede sekulieson. Nawo ne mwagala muliye mweka ne mwagala muliye mweka. Kye kyantamya Bob Wine. Bw'oba oliddeko vaawo. Naffe abato tuliye. Nze nakatandika okulya. Kati milioni 7.5 ze bampambo nyingi. Omuntu oli ali akompola. Ate bwe ziggwawo bw'oddayo. Era nzira ye kapeka banga genocide akyali Karamoja. I'm coming back. Genocide ogwasembayo yagamba bakuma ku gate nyingira buyingisi. Yaga give Junior access to me. Kwanza mubolira amazima mu byettaka. Sinze yagisawo akakiiko kagundi kano. Nkome naawo maama. Buli kiseera mumbuuza Junior genocide omugambye biki. Yes, I tell him the truth. Bwamanyinza atalimba. Kati mwababbi bettaka mwali temwagala kunzita. Mwakakana kaina nnyo olugambo ke katuloopa biki era mbaloopa kirumyandisi kye bana abakola. Fya joking with me. Buli wenve kapeka muntegera ku office
mu Junior Jnr wamugambye biki Junior tobanga wandopye muzijeko akajanja ate nammwe abantiko ebintu byammwe mwe abakungu ba government Junior simanya genda onjogerereyo si kyagala kwogererayo omuntu n'omu buli omu agende yeeyogerere let everybody carry his cross today wa Jnr ne daddy naye bamuwaayo kasente nika today ra kukimandala n'abakungu ba government ne bakubira amasimu Junior ogenda ddi nze omuntu yekayeka kati gwe neeguya ye Captain Mike Mukula wama Captain nkubuuzaako nnyo Captain nkwagala nnyo Captain Mike Mukula banne that man ambeereddewo bambi kwano gwasooka ogende wa Jnr era ye yantwala